osobola okunkwata mu makono mwami Lwazi? Mu makono? Mu mukono gwange. Ono omusajja yanguwe. Ono omusajja byogera byonna abantu babiwulira. Muzzukulu wama tuve mu bigambo tugende mu kikolwa. Naye nkusaba n'ekyokukwata mu mikono kyetaaga okisuseewo okwo. Akazisaddaakira ezimu nva zisalira. Nazisalidde n'ebimu nsobola obikulaga mu simu, nazisalidde bya ddala okuzikomyawo okuziteekaawo. Wazisalidde bantu. So yasobola n'okulinnya mu Bayibuli. Nogipa mamu. Banaye kiri just kitabo lupapula bupapula. Banaye njagala kati wa musungwe muzzukulu. Leka muyite muzzukulu kubanze tampise Katonda tampadde ekitiibwa singa mpise Katonda nandi muyise ekyo kyoli kwogerako kuba ebyo nze mbigaba. Okuzisobezza kuba ndaba olwayagala nazisaddaakidde ezo. Bw'ozisaddaakira tosooka zikwatako. Kati namazo zinaaza eddagala ebbafu enakunyiriza eddagala eryawo byonna okubiseetinga nange mwennyini nenaabako kirabika likyalimu ne mu mutwe muno. So nenziteekaawo zikale. Era olabawo n'omubisi gw'enjuki kando biki ebyo byate byakiro nga wayise ennaku 7. Osooka n'osaddaaka ne wayita ennaku 7 nga tonnazikwatako era. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlive kwe tuli amanya bampita Rimasam oba metanikira Bongo nga tunatandika olwaliro katsoko tusabemu. Katonda kitaffe ali mu ggulu gwe yatonda eggulu n'ensi era omu bw'ati atongerwako era atagattibwako. Nkwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde nze ne mukwano gwange ono Lwasa. Nkwebaza olw'amagezi g'otuwadde era nkwebaza olw'amaanyi g'otadde mu magumba gaffe. Kusaba Mukama Taata olwaleero luba olunaku olw'enkizo era olwawukanira ddala mu nnaku endala zonna mu byafaayo by'eggulu luwandiikibwe nti at least enjiri bwe yajja wano omutima gwa Lwasa gweyongerera ddala okupondooka era n'okukkiriza nti Katonda ali omu era si yeye. Kusaba Mukama Taata omuwa amaanyi agakkirizamu oyo Katonda eyamutonda, oyo Katonda yatonda eggulu n'ensi lugaba, yatonda emiti era naye akkirize nti byebimu ku bitonde bye yatonda okumusinza. Era nkusaba Mukama Taata bino byonna obinyweze ng'okozesa ekigambo ky'ekiramu n'amaanyi go amalamu era gatapondooka. Wow. Obulamu bwera bulina kuba bulungi. Akakka kagenzeeko mu maaso. Kagenzeeko mu maaso. Katonda akakka kakuyisa bubi. Kampisa bubi era kyova olaba ndi ku cupa z'amazzi. Oli mulwadde ena amazzi mubi. Anti kati munaye ndaba gwe olaba nga ndi ku cupa z'amazzi kyova olaba ombuuza nti akakka kampisa bubi ng'ate just era nga omuntu. Okkiriza nti toli Katonda oli muntu. Katonda kisolo. Katonda kisolo. Babadde olowooza Katonda kiki? Senyiga kiri kitya?
senyiga kyo kigenze kikakkana. Walidde ku miyembe ne ku bijwete ebikakkanya. Nanywedde ku bijwisi by'ebibalabala ebyo. Birungi bikakkanya naddala omuntu bimwongera ku vitamins zaalaakinga olusenyiga ne bamukuba n'afuluma mu mubiri. Oli muntu mulungi nnyo. Kyova laba nfaayo okulaba nga omubiri gwe ogulabirira bulungi. Katonda ye bw'atyo. Akuwa amagezi n'akulungamya ageerabirira. Sikuwa n'amagezi n'akulungamya naye wabula akuwa buli kimu. Katonda waffe mulamu. Teyepankibwa teyemolerwako. Yateekateeka amateeka 10 mulamu. Nze sirina amateeka gonna. Oyo kato wamufere. Lwaki buli lwogera nange ongeregeranya nnyo ne Katonda oyo? Mba ngamba nti oyo nze gwe ngamba sigamba gwe gwaddaasise. Ogamba nti gwe togaba osmart ngamba aze ngamba. Naye lwaki gwe ku side yo ondaba ng'aliko ekikyamu? Toyina kikyamu. So kati gwe obuzibu bwe busumululwa. Kusimululwa wa? Nsi y'emyoyo eyo yakusiba obusibe bw'olimu ne babukusumulula. Okubula ekyokulya. Omwoyo tekulya, omubiri gwe gulya. Nzise muntu. Tuli mu lutalo lwa mwoyo. Lwaki muteekawo nnyo entalo mu myoyo? Nze osanga omuntu nga yita Katonda. Olutalo lwa mwoyo aba yabula nesekubula. Aba mulwadde. Gwe Katonda gwomanyi ye Katonda kigwomanyi. Yatonda ensozi emigga yakutonda n'akuteekako ebirevu. Ani oweewammwe yaliwo nga bitonda? Onyiizeemu ng'omubuuza ekibuuzo. Nedda si kunyiigamu naye anti nze nkooye okulimbalimba abantu kuba ndaba mukisusa mukwata n'ebigambo bye baawandiika obuwandiisi mu Bayibuli ne mujja ne mubingerezagerezaako oluusi mbiraba ne mu comment. So simanyi lwaki mugenda mu maaso nga mwe mulaga nti nno nze kyenjogera kikyamu ekyammwe kyekituufu naye nga mukyakaaba ebizibu. Ng'era ne baseeka bennyini oba bafaaza oba banaddiini mwenna nammwe bennyini mulina ebibasumbuwa naye mbw ate muli baana mubabaka ba Katonda. Nze sirina kinsumbuwa. Kisenyiga kikuluma. Senyiga ayinza okuba nnuma just lwakuba kya bulijjo si lwakuba nti siri Katonda. Ekyokulya ekyokunywa ekyange kyennina kyonna nze nkyetondera. Poziko n'abamu abanyanguyizaako mikwano gyange. Sala ennyaanya wano. Amajini. So nnyaanya gwe wazitonda zosala. So bwe mba sinze nazitonda lwaki Katonda oyo golowooza nti yazitonda taŋŋaanye zisala? Wakisa talinga mwana wa muntu yetegeerayi. Kati nze ntali wakisa wampuliddeko nga nina miitingi z'okusindika abaana b'osanze wano bagende batandika okwerega ku makubo n'abantu. Mulemererwa kugamba okusomesa abantu kukola musumbuwa abantu ffe tuli eno tulya bulungi tunywa bulungi buli kimu ekyaffe kiri bulungi. Olubuto lukufuga buli kimu tulya bulungi nywa bibbi alubuto. Gobadde olowooza ate yawangula omubiri awangula ensi. Mwe mukolerera ki? Gulu. Naye ensi eno. Saka obuze ku bantu. Abantu mbabuuzaako bonna abandaba mbaagala nnyo nammwe abatanjagala mbasuubiza nti kati ate mugenda kunjagala. Kwe bali abatanjagala bakomentinga ebigambo ebyekifere mbuno simanyi eby'omu Bayibuli. Kristo waffe kwagala tasobola kuwalana. Omuntu nakkiriza Kristo tawalana ategeera nnyo era bamugumiikiriza nnyo. Okay. Kamaliriza okubabuuza era n'olwaleero nina amannya genjagala okubeeyanjulira bagategeere kuba abantu bali kunfunanga bubi.
ne beerega nange ne bamala n'obudde naye nga nabo bamanya ekituufu. Amanya gange nze Sitaani, nze Luminati, nze Katonda, nze Ngaba, ate nze Ngabulula. So gwe yenna commentinga byo commentinga eyo commentinga naye singa one day omusota guluma pasita n'omusanga ng'ali kunoonya eddagala, ojja kumanya ensonga lwaki nkugamba nti nno nze ndi ku Katonda. Katonda ono gw'olaba wano gw'owulira eddoboozi lye ayogera naawe kati, era ng'alina ne banne nga mmwe ebitabo byammwe bwe birina bumalayika obubeerako ebiwawaatiro, naffe eno tubeera n'amajini, mayembe, mizimu bingi bye tuba nabyo byesobola kunnyonnyola kumalayo kubeera ebintu by'emyoyo tebiggwayo. So okubuuza kwange kubagamba mukole muve mu kugenda mu kusaala buli kiseera. Oli kugenda kusaala buseera kutawaaza kugira bwoti kugenda, kutawaaza kugira bwoti kugenda buli kiseera. Simanyi eriyo ku Luseedi, simanyi eriyo biki, simanyi bintu bya kiyayaye bya kulimbalimba abantu mulekere okubalimbalimba, banaye mugende mukole. Bible alo weegaanira okukola oba Qur'an? Njagala ombuulire Bible alo weegaanira okukola, kale oba eddiini yonna weegaanira okukola. Ayina aliyongerwako kiri mu Bible, atayina kootinga Bible, atayina kitegeeza nti genda okole. Ayina aliyongerwako, atayina alijjirwako byonna. So kati mumanyi saidi gye munaawagira mu abatayina. Abayina mubalaba Katonda abwe asula mu bibaati, bo basula mu makalina, babakubye enkuba ne babalimbalimba mu mwoyo omutukuvu biki. So ayina aliyongerwako, leka babakuŋŋaanyemu ezammwe nga nze bwe mbagamba ekituufu nga mundabanga omulimba naye manya otegeera bubi kuba Bible manyi mugenda mu Bible kujja bibataasa, oyinza okuba olunnyo balutegeera bubi. Tudde wano wali owuliddeko ko pasita oba sheeke oba omuntu yenna agaana abagoberezi bokkola? Lwekyo kyesibyeko nnyo. Njagamba nti siwulirangako lwaki oyogera naye lwaki oyagala nnyo okwogera ebingi. Kakkana nze nkunnyonnyole gwe ebyanjwanjwa by'oli kuyita ebyanjwanjwa naawe tobimanyi. Naawe mwennyini oli pasita, seri pasita, naye mwennyini oli munaddiini. Luba toli pasita, lwaki otuuka wano n'owogana? Okkiririza mu Kristo, naye okimanyi bulungi nti Kristo zaali firimu. Anti ojja kwesanga nga Kristo yayambala kutangira naye ng'ebiseera ebyo tewaali motoka. Era ojja kwesanga nga Kristo yakwatibwa obutambi bwonna nga bwe wabiraba naye ng'ebiseera ebyo tewaali kamera. So simanyi oba naye ebyo sijja bigenda mu nnyo kiwanvu, wabula nze ngina sigala nga nkuutira abantu mbagamba kkiririza mwoyo Katonda oyo omutuufu gw'omanyi, oyo gw'olina okukkiririzaamu, oyo akulimu mu ggwe munda. Ayogera naawe ng'ogenda nakola ensobi, ayogera naawe gwe nga waliyo ekigenda okutuuka n'ogamba kale obwedda omwoyo gwange guŋŋamba, kale obwedda kino na kino na kiri. Oyo akutegeeza ng'ogenda funa obuzibu, oyo akuwa message eri oba bakiyita mu luzungu oyo ye Katonda w'oyo. Kyemanyi abakitegedde omanyi bulungi saasoma, ojja kunjogeza obubi bankwate ensobi ate nga Katonda takola ki. Oyo gwogamba bakkiririzeemu, oyo gwogamba bakkiririzeemu, yagamba nti tobba munno, yagamba togenda mu bwenzi, oyagamba nti tolwana, togenda mu bwenzi ng'ate olina okuzaala. Anti obwenzi kwe kuba ne akiyo oba mukyala wate n'ogera n'okwana mukazi wa munno n'omulala bayita obwenzi. Ngate busimuka mwabo, busibuka mumu. Nkunyonyola ku mwoyo. Nga nawe mwennyini saa zino gwe ndikwogera naye n'oyo mwennyini ali tudona kakati oyo agamba nti tobba totta
teweyita katonda tukwasi oyo gogamba abantu bakkiririzemu ekirungi okkiriza nti tobagamba bakkiririzemu gwe waliwo bagaye bakkiririzemu ali munda yaabwe kati ali munda yaabwe oyo yabawa mutulamira ddera yamutukakasa dda nti alibaawo wakati waffe era aliwangala naffe mwoyo mutukuvu naye lwaki kati ninayo ekibuuzo nsaba buli akomentinga ku vidiyo zange byakomentinga nga bya ddiini asooka mbulire katonda ekkala ye bagenda kuteekawo enjiri manye nti katonda wakala bweti wamala okumbulira katonda ekkala ye ambulire katonda alina abakazi bameka bagenda kuteekawo ate bagenda kikolera mukwano mwiti bwamala okumbulira katonda alina abakazi bameka ambulire katonda abazaalibwa nga balema n'obwana bwe bakuulamu embuto nga baali mu kweyagala nga babikola nga n'ogwo omwoyo ogwo olubuto lwe bakuddemu tegwabirimu naye olw'okuba beegasse ne batonda omwoyo ogwo ate ne balugjamu ne bakasuka ku kkubo oba ne bakasuka mu ttooyo oba ne bakasukawa katonda oyo bo gwe bagamba nti ye katonda abeerawa nga ne bennyini abo bamukkiririzaamu bakola dde ebyo ebibi so bonga bo abakkiririza mu katonda oyo njagala banziremu ebigambo ebyo bamala okubinziramu bambulire lwaki bapasita ne banaddiini kale bonna nabo baba n'obukuumi buba bwaki obukuumi bwaki nga bw'onaagamba nti nno nina omusirikale nkuuma wa mmundu nga bw'onaagamba nti newange nataddewo kamera oli pasita wataddewo kamera oli pasita kifo ky'okubuulira enjiri esomesa abantu mu kyaki oli mu kutonda ntalo genda oyokya ebyewammwe oli pasita kifo ky'okubuulira enjiri eyamba abantu mu kyaki oli mu kuteekawo nkwe mu baneibawo olw'okuba neibawo munabuwangwa otandise otonda mu boosumba mu kyaki ebigambo ebikyamu nti nno neibawo mukyamu olw'okuba asala embuzi oli eri oli kumira mankota ga malusu ye bwayo kyemicomo oluvumbi lukutta gwowogana ebyo bya sitaani bya gasaayi so nga naawe gyogenda ku bbuca okugula gyogula ku bbuca tomanyi oba ente batuze ntuze butugeje zino ze batuga obutuzi n'ogisanga wali ku kubo n'ogigula n'ogireeta n'olya so wajini wangi Lukaso wangi sama sanamu wangi sitaani wangi sawarogo wangi waire empeta nga zikendedde luli nakusanga waliwo oyagala okuntiisatiisaamu n'obyeteekako nga kuno otaddeko 5 kuno 5 naba omukono guwewuse kati ogenda ogirira webalikukkiriza mba siri mu kutiisa newabula nga ggwe oluusi bw'oyinza oteekako jaketi ku mubiri gwo n'oyambala nga biseera bya mpewo so nange abakulu bano nga bwe nakunnyonnyola nti buli omu aba n'omulimu gwe gwakola mbateekako oluusi nga balina omulimu gwe bagenda okukola ate bwe bamaliriza omulimu ogwo nina obbakulisaayo gye bava omulimu ogwo sigamba nti bagenze ku poto manyi abanaddiini mulowoleza wabyo baba bagenze kuloga oba kulemesa oli kizimbe kyazimba nedda baba bagenze kuntabaalira nakunyanguwiza byange mu mayanja era kyova olaba empeta ozisanze mukaataawo nga nzitaddeawo era amaze ezimu naakazisaddaakira ezimu nva zisalira nazisalidde n'ebimu nsobola obikulaga mu simu nazisalidde bya ddala okuzikomyawo okuziteekaawo wazisalidde bantu nazisalidde endiga naye olw'okuba mmwe musala abantu abalokole kuba bajja tukwata bubi statement zimaleyo nazisaddaakidda ndomanyi okusaddaaka basaddaaka bantu bajja tukwata bubi musaddaaka mu makyaki nedda ani agambye kyaki tusaddaaka ogambye wasaddaakidde empeta zo neŋŋamba wasaddaakise bantu nga gwe olina okunziramu ŋŋambe nti nedda nasaddaasa endiga oba mbuzi oba kamyu oba kabizi gwe mukyaki omuba temusaddaaka gwe wategeera otya okusaddaaka nti kimiininga ekyo neze emyaka gyendiko ukasha sewajini emyaka gyendiko mbuzi ekintu ekyo nze nkugenda by'abantu abasaddaaka abantu mu bizimbe emitwe ne bagisiikulayo nga ndaba nga naye sibasamize siba nabuwangwa abasamize
beba balimbalima ati genda osaddaako omwana wo genda omusekulire mu kinu genda omufumbire mu ntamu abasamiza bababuzaabuza kati bwekyo bwe nabimanya nti n'okusaddaaka gye kuli mwakikwata bubi nti basamize naye kyemmanyi ne mu makyaki musaddaaka muwaayo zisaddaaka so saddaake golooza yaffe sintukuvu eyange sintukuvu okay kale tudde ku nsonga mbadde njogera ku saddaaka ez'ebisolo kubeera nakulambika dda mu vidiyo zange ezo zetugenda nakugamba dda nti no tusaddaaka mbuzi nte nkoko asa kugambako mbizi mpoziko nga boli omunaddiini mwe mwerabira mangu muli babitabo oyinza okuba wakyerabira naye era ati ngamba bugambi nti embizi tetugisaddaaka kimanyi anti saagikugambako kyova olaba neewuunyiza nnyo babitabo ebyo bitwonoonedde abaana alemererwa n'okwasa ekintu nakiteeka mu mutwe ekifuneerabiddemu kikyosonyiwa naye manye embizi wagigamba nedda so ebyo byetusaddaaka lwaki temusaddaaka mbizi mu Illuminati anti naawe era olaba embizi si kyekisolo ekisaanidde kitegeerera n'abakirya ajja balaba naawe era naawe oba okirya ajja kulaba nga tokirya ng'omalayo kitegeera tosobola kwerabisa nnyo naye enkoko osobola ovimba kale so okitegeera otega kyengezaako ngezaako so kyekyo kakati saddaaka era n'okusanga omuwala nti n'omusanze mu kkubo n'omukwana n'akusaba embizi mangu ago nga temunagenda biwanvu kiba kizibu naye okusaba wali enkoko oba ku kabumba ke nti oba kikyangu so ebintu byate kati oba gwe omuntu oyinza okweyagaliza ekirungi ng'ekyo ekyamangu kati ate olowooza emyoyo giri egisembayo okusinga okumanya tuddewa oba kukola saddaaka ku mpeta ezo kati saddaaka zino ku mpeta saddaaka z'okola ku mpeta zino zikola otya nkuŋŋaanya abakulu bonna mbayita ne mbakuŋŋaanya okuva mu Illuminati si mu Illuminati mukka ogatta buli mpewo ne mu myoyo egy'emikwano nga gwe bw'onaafuuka mukwano gwange owa ddala mwennyini nkowoola omwoyo gwo kuba buli lwoba ne mukwano gwo ng'oli mutuufu wa ddala ky'oyagala kyonna oba ky'osaba kyonna naye oba okimwagaliza so nze bw'oba nange nga gwe bwe watandika okuba nange yadde ojja weereega bwereezi naye ojja kutereera nkimanyi kuba amazima go gaba mazima wabayo ebitandika okukyuka mu bulamu bwo olw'ensonga nze mba nkulowoozaako okulowoozaako obulowooza kyokka ekyo okufuna chansi eyo okulowoozaako obulowooza kyokka kireetera obulamu bw'okutambula nti ne bwe mbeera eyo nga ndi mu kusaddaaka ne nkulowoozaako nga waliyo ebyo ebibadde biganye bitandika okufuna ekitangaala naye gwe tosobola kimanya bati lwoli kitegeera nga tutabuse nga twawukanye era bangi ng'ogyeko nange bangi abakkiririza mu ekyo kye ndi okwogerako ekya Katonda nze ono w'amagini misambwa bangi nga gwe bw'oyawukana naye ogenda kugwa n'oba obadde mugago ojja kwavuwala olabe nga ye oba kale mwalimu enkano banga akusingako nga ye agenze gwe okyali awo so bwe kityo bwe kiri tweyigiriza okusabira ne bannaffe naye tubasabira tutya nti bwe ngenda okusaddaaka nti nkowodde emyoyo gyonna mbalowoozaako bulowoozaawo nga nkutte ku ndiga oba embuzi oba ente nga empeta zino zonna nzijjeemu ne nziteeka mu kibbo awo empeta zino zonna ozeyambulwa n'oziteeka mu kibbo bwe nziteeka mu kibbo kiba kitegeeza nti emyoyo gyonna n'okumanya n'okukkiriza okwange gye ntuula nagyo egy'ekyama ku saidi yange gikuŋŋaanye tulye tuliire watya emyoyo egyo gyo girya bizibu ebizibu byebiriwa lwaki tusaddaaka era nti ebyandibadde biremesa omukisa gwange okutambula n'abanwanisa banaddiini balokole biki sibimanya nako mbeera bize mu byange oli ne bwasaba okusaakaala obuloboozi nga akazimu ak'obulokozi teri kintuukako
naye nze ne bwombogola obuboggoza alwala okuboggola tosobola kitegero yinza olowooza okuboggola nga mbwa wu naye nakyentegeeza ekirala ekyenjawulo. So emyoyo gino okudda ku nsonga gyenkuŋŋaanya bwe ntyo bwe mala ogisaddaakira ngisaddaakira nga njebaza eiza nga ngisaba eiza nga njituma. Eke nga bwe nagamba bajjajjange waliyo abali kumpakanya nti siri Katonda nandyagadde omuntu oyo amere ensundo ku busajja bwe kibeera kyamake nga kimuluma nga alina kujja kusinkana nzezeka nga gwe tojja nakiraba ensundo eyo mumere kasolo era nga lwanajja gyendi lwegenda okuwona. Otadde mu kibbo olaamiriza olwo waliyo ayagala olwana nange nkugereza kuba tuobadde oyagala nkunnyonnyola okitegeera olwo wali ayagala olwana nange emboggola kyenjogedde nti wali ayagala olwana nange nsobola okusaba mu bajjajjange nga si mu bubi ate nga sirina kikola mbumulumya wabula kumulaga kira bw'okimanyi nti omwana wo bw'olaba akyamyemu alina ensobi gy'asobya bw'atyo osobola okukwata mu kaggo. So banaddiini abo singa evaayo okwo omunaddiini omu bw'ati n'agamba ayagala kuyimiriramuuko nange mwana Uganda neetegeera nti erina amaanyi Katonda ali wano waatudde Uganda. Simanyira banaddiini kuba mmanyi gyeri abategeerategeeramuuko abakwata abantu ne babateeka wamu nga babalungamya okukola naye nga bayita mu kigambo ky'okuyambibwako empapula ezo. Ezo empapula ezo eziri mu buno obutabo bwa Bayibuli obutabo bwa Kuruha okubanga bannyonnyola omuntu asobola okutegeera kuba ebyawandiikibwa ebyo ebyafaayo byateekerwawo olw'okuba nti wali abantu abatategeera mangu so ng'olina okuyita omwo muwagala obwongo bwe omunnyonnyola asobole okutegeera. Tegeeza ebitabo bino bya mugaso ebya Quran ne Bible bya mugaso. Ku sayidi yange si bya mugaso. Ku sayidi y'abo abatategeera mangu bya mugaso. Webale nnyo. Okkiriza nti waliwo abantu abatategeera mangu n'abategeera amangu. Era naawe olaba kati nziraba. Gambye kati nziraba n'onsongamu kati olina kumpi yalinganze naawe. Sinagamba totegeera mangu nti ntegeera mangu. Kati gwe laba gwotegeera labayo gwotegeera nnyo okunsingira kyova olaba gwolina ne Katonda ogwomanyi omulala gwesinkana akuyamba n'ebizibu bye totawana nabyo. Gwotegeera nnyo olina Katonda w'oyo gw'okkiririzaamu oyo akuyamba ebizibu bye era abikulwaniridde nga si gwe obiyiseemu era teriyo naluusi ensobi zijja mu bulamu bwo n'ozitomerako nga togenderedde naye nawe n'ogamba gwotegeera nnyo era gwe kiririza wansi w'omusaalaba kiririza wansi w'omusaalaba kasita ogwe wansi w'omusaalaba awo ne wennyini awo okulaga waaliwo obuyaayi n'omusumaali gwabula omulala tebamanyi gye gwalaga awo wansi w'omusaalaba awo wennyini awo abaali abasimulule wansi w'omusaalaba awo balina emirembe okusinga ali ku musaalaba ate nga olaga ku musaalaba gwokkiririzaamu endwadde ez'omwoyo. Kakati ekirungi gwe toli ku bitabo bino eby'abaana batategeera mangu ndaba era n'obuyimba bwoyimba si bwa mu bitabo ebyo otegeera mangu. Kakati omusaayi guno zino endiga z'emusala kati empeto zitadde mu kibbo osaze endiga empeta zino ziira omusaayi oba zo toziira? Nino ziira omusaayi bwe mala nfuna amata omwenge omuganda n'amazzi g'ennyanja nzinaaze. Waliyo n'eddagala eddala baliyita ndaaza. Ndaaza olijja ku miti? Lyo litera okumera ku ttale. Ndaaza? Bagiyita ndaaza kiri mu liso g'endaaza. Endaaza. Kati oddira omusaayi n'oguyiwa ku mpeta zino? Bwe gukalirako abakulu nga bamaze okunywa teweza yadde na sekendi nga gukaze abakulu nga bamaze okunywa nga nzijjamu nga ngira omwenge omuganda amata n'amazzi g'ennyanja nga nkunyiramu endaaza. Kati gojja odaaga nteekako embeera ng'ogwa mumbi
togwa mu mbi naye nga nkutereeza ekintu kyonna ekiba kigoomye bwe bakigoowa oba kuyita kugolola ate kiba te kakati empeta zino waliwo abantu abazambala ng'alina empeta naye nga buli bwakwata bwati mu ngalo owungirawo nofuukirawo omugoberezi we waliwo abagikozesa nga akwata bukwasi mu abantu ne bakyuka abazikozesa mu bubi gye bali nga obubeera nakuba butini nga kali simple tosobola nakategeera we kali awaako nga akaako kali awaako kalabyako omuntu ayinza okalaba nataka eringa ya brown oba kala kyeyeeyo yesigamye ku black ate katonda nze natonda kala naye sintini nebannaye namwe mwerimba Yesu ye yatonda kala mbu katonda tomanyi kala mulowooza katonda katonda munaatera kugamba muno yakoze supermarket ali ku live naye sintini ndaba nayo nnene naye anti yo giraba nti at least tozikwatako okuzisobezza kuba ndaba nazisaddaakidde ezo bw'ozisaddaakira tosooka zikwatako kati namazo zinaaza eddagala ebbafu we nakunyiriza eddagala eri awo byonna okubiseetinga nange mwennyini ne naabako kirabika likyalimu ne mu mutwe muno so nenziteeka awo zikale era labawo n'omubisi gw'enjuki kando biki ebyo byate byakiro nga wayise ennaku 7 osooka n'osaddaaka ne wayita ennaku 7 nga tonnazikwatako era kati ki ekiddako nga wayise ennaku 7 ekiddako nga wayise ennaku 7 bwe njagala nga nyambala bwe njagala nga ntuma bwe baaya ayagala okungezesaamuko okuntegeeramu ngangezesa kati ennaku 7 ziba zijjudde empeta ziba zijjudde amaanyi gaazo ennaku 7 ziba tezijjudde maanyi gaazo naye kiringanga bw'onaanaaba n'ofuna tawulo n'oweesiimuulako n'ofuna akazigo ne weesiigako deni n'olyoka oyambala n'ogenda mu ekyo ekibadde kikunaabisizza otegedde ndowooza ontegedde bulungi kusaddaaka era nva kugamba wane bannaaye nze ndi wa ebyo mwentambulira nze mba mu kulya mikyomo olubuto lukola bubi naye olubuto kyoto kakati mwabatakolerera lubuto muliraba mu ssente empitirivu nsobola okubamuko ku kamera kati bwogamba mbu sente mpi olina jjajja gwoli kulabawo wano yenna obamanyi bajjajja kati nze ndabaawo kati mbu omwo mulimu sente zoli kugamba mbu olabamu sente nyingi n'abantu banaagamba mbu ezo ze sente zange n'abantu banaagamba nti ezo ze sente zange musajja wattu bannaaye mu nsi muno sente bintu nekino leka nkyogere mu nsi muno sente bintu nga toyina bintu toyina ki ulira nga toyina bintu sente toyina obadde okimanyi kati ezo bannaaye ezo si sente muli just ku sente z'enku ze muliko just ez'enku kakati ate sente ezo ogwo musaayi ogunyokako enswera sente ezo lwaki zisudde mu bintu noyiwamu omusaayi ne mu state house ensowera gyeri tokulembeza nnyo kyansowera so anti mpulidde nga kwegamba ogera ngaolaga nti ensowera ekitegeera ne mu restaurant osobola abalokole musaakaaza amaloboozi kale nina okutegeeza nti ekitegeera so ne mu restaurant ensowera zigwayo kati agomayembe kitegedde agoma lwaki mwe mwagala lwaki mubuuza bibi buuza ebirungi gamba nti eryo lyejjembe erikuwadde obugagga okitegedde sebe eryejjembe si lyerikuba kifaalu era terina muggo gwe rikuba gwonna wabula lyo nja kugamba nti musirikale likuuma mukuumi
era gwe kyoba omanya omusawo yenna oba n'obwo bwendaba okwo bwesijja kwogera amannya kuwamu obwerogosa buno obwo buseeka simanyi bunaddiini obubeera okwo nga bwerogosa obumu bw'obeera nabwo obwo ebyo bibumanyi naye byakyama wange yakuyisiza bubi byakyama kati eryo ejjembe balifaana bwe lityo naye manyi ejjembe giba miti ate nabo ejjembe giri omwo munda miti giri omwo munda kati eri batumali bagagenda omutukubire poza agamu eyo ge mutuma ne gakuba abantu naye naagaffe gatukuuma genda okwata abakazi ku kyalo agagamu gakwata abakazi ku kyalo naye ffe naagaffe gatukuuma agakwata abakazi ge gagwa abo baseekawo oyo gwologota naye gwe sijja kwogera linnya kuwamu kuba ne bwe mwogerako obwegwezi gyali ku makya ajja funa yanyiziza n'okunyeeza yerogosa bw'amaliriza mbu ate waliyo yawa obujulizi musawo tudde wano ku mukolo naye singa evaayo okwo munaddiini omu n'agamba nti ayagala tulwaniseemuuko amaanyi oba tutegekeyo okwo omupiira gw'abanaddiini n'abanabuwangwa anti tetukema mukama katonda waffe tetumukema emikolo gino omaze ogikolera ku mpeta zino omusaayi guno gukaze ekibbo kino kyekino kyoteekamu amayembe oba ekibbo ng'emikolo gimaze okukola okiteekawo naye kirabika eri akutuma okuyiga obusawo gwe mbuuza ku bantu kumanya omanyi nga abantu bagenda kuyiga ebintu byamu byakyama abantu bagenda akatali kabba okaliira mu lujja kyetuliko enkoko gyotabbye oliirawo mu lujja n'amagumba nosula mu lujja nkiki abalokole muba n'amaloboozi mangi abangu ago badde okyusiza eddoboozi ng'oleesa eddala sebo ebibba ebyo byebimu bitya mwosobola oteeka empeta era empeta ezimu ziri omwo mu kibbo kuba bali basirikale abasirikale bo akirizibwa n'okugyewo n'akucekinga paka mu kisenge singa aba alina ekimukkiriza so bano basirikale ejjembe musirikale bano ababalimba mbujjangu amayembe gagenderere alekera okubalimba n'agajjala nga tano amayembe gakutta abantu ku kyalo gakubya abakazi gabajjeemu embuto babalimba tegabikola lwaki bwe baba bagakwata temugalabako mulaba ebyo bintu bifaananawo ebityo wali olabyeko nga bali bikwata n'olaba ejjembe nga livuddeyo ne limira ligamba liti wewe wali okirabyeko ebyo byoyina anti kati kyekyo kyendi okugamba sikitegedde kyolioko ejjembe terigenda neritulugunya muntu terigenda genda ligire muntu ebyo biba birala nti oli muntu yaleeta yagattagatta bintu bye bitategeerekeka nti oba anoonya bugagga kitegedde n'agenda gyagenda ne bamulimba ne bireeta ne bitaabu n'akwata omunyu n'ayuwa mu sukaali ne bitaabuula so olubaali n'atandika okugyamu embeera ezo oluusi okumwanukula nti ekintu kyewagenda mu si kyekiki kuba abamu babikozesa mu bubi byebyo byowulira mbu basaddaaka abantu abamu babikozesa mu bubi byebyo byowulira mbu simanyi oli alina omulambo gwe yeebakako mu nnyumba ewuwe ng'obwo naddiini bwo bye bwogerayogera kirabika bibulina mbu simanyi waliyo obusenge simanyi babugayiza ebino ebituufu ebyakatonda omutuufu eryo tusabo liri ku express oyagala wonna genda oba tewaliiwo kyama olw'ensonga tewaliiwo kibi ekyama ekyandibadde ekyama ekyekusise mu buyinza ku muntu omutuufu oba ku katonda omutuufu kyekyo ekitalabika kuggwe nga kirabika kwoyo amaanyi we gaba weegali siina budde bukweka mbu ate nkweke kino nkweke kiri teriyo kyekweka onyoonya kyonayogera obanya abalokolereka nkuterereze bulungi olabe waŋŋamba ekwata nenywera nembadde ndaba ekulukuta eyagala ggwa ekigamba gwe bwosanga ebadde bweti
naye simanyi oba mu kugendayo wagirabye ng'egenda eno gyebadde kuba just olabye bulabi ng'eri eti ng'eri eno ne bagenda mu vidiyo zonna era zewasooka okwata empeta mweri kyemanye eno kuba ok tudde ku nsonga ndowooza gwe bw'osanga akubye balansi omwambula mpale kakati andi sensidde kukicho wanga nti olugikwasa ke banga magnet anti kyovula nkugambye nti bw'osanga akubye balance omwambula mpale nti yo yinza okuba eri bweti ngere eri bweti olw'okuba oba ngikubye wano ku mubiri bwe nti neyegira bweti oba tevuddemu negwa nti ojevuddemu negwa ate nakugamba wabuuza kyakugwa tudde wano lwasa ukarasha sejjini katonda empeta zino katonda empeta zino katonda nakyo kyogereko ekyo kwa kyogedde neze nkuyise sita lwaki bwe neeyita katonda kibaluma lwaki bwe neeyita katonda kibalumanga naye olwedde ndi katonda nze neetondedde buli kimu nawuliddeyo akeerogoosa mbu genda omubuuze yatonda ki yeyazimbagana amaka yeyanteerawo faamu gye nnina yantereddewo bye nnina mu bulamu bwange yabitonze ayagala kunimambu ka katonda kakakukuta n'ebyama ebyekifero okulimba abantu n'obusawo musumbu aliko n'obuyembe namulabye aliko n'amayembe akakasajjako kisijja kwogera linnyako akeeyologoseza mbu gyeri amajini amanyankole gyeri amajini amasoga simanyi amajini simanyi gava simanyi wa gwe mweyina kubuuza n'amajini gava Roma naye mweyina okiwulira nga kifu nine kalimbalimba abantu mwana ebintu bino nno bibeere ebyamagezi n'abantu tubabulire ebintu ebituufu tuve mu bizinensi tuve mu sirina gwe nvumye kati okugamba nti n'ebintu omuntu omukono omuyitaka oba tovuma kati katonda nina etteeka lyonna eryogera mu ngeri yonna nga sizze mu bino mbu anti ala yagamba kwogera ebintu ate nadda mu Luganda okitegeera kye ŋŋamba naye mwenyini owulira nga amajini agayitibwa amajini galina gye gaveera owulira ne bw'aba ayogera akyukamu nagamba biki ebyo lwaki tayogerera ddala Luganda straight so tudde ku nsonga tetusijja nabawamu nnyo naye kinnuma abantu tubabuulira ebituufu abantu tulekere okubalimbalimba yadde abantu bakkiriza obulimba obw'okulowooza mbu nno katonda si yenze katonda yoyo gwe balowooza mbu bitabo bayibulu kuruhani biki mwe mutu bagenda babbira omwo babalyeko obusente bwamwe mwe mulowooza balina bizinensi gye bakola egyo mirimu bataddewo obukyaki bataddewo bapangisizza obusengesenge basobole okubalimbalimba nga banyookeza obubaani bwe babafumbira awo mbu nkutte majini negeeyogeza majini ogamanyi ogalabangako ne bwe gafaanana Sara nekutabulamu kekiro ndaba otuyanira kumubu esimula ntuyana olw'okuba ndi mulamu kakati tubadde wa waliwo abantu kituufu abateeka empeta ku mikono nga bakwata mu ngalo bwati omwoyo agutwala tuddamu kusigaza mwoyo omwoyo tagutwala naye kibanga bunasanga omuwala n'omukwana naye omutima gwe negugguka nawulira nga nawe akwagadde n'abeera eyo ng'asobola okulowoozaako naye nga tasobola kukubira simu naye nga bw'oba gw'okyagadde n'omulowoozaako osobola omufuna kuba ye omutima yagukola ki yaguggula so oli asobola okukwata mu ngalo omutima gwo ne gweggula beruminati bakikozesa nnyo beruminati abakikola nga ye abalabo bazikukwata mu ngalo bwati omutima agutwale ne bapasita akukwatako ku mutwe ng'ojje nekyokumukono mbu mukono oli asobola okukwata mu mutwe just bwati naye nga ayagala akufuula mukwano gwatajja gwawe oba olubeerera ng'omuwakanira buli kimu ne bapasita abamu bakikola abatuufu bonna kuba abatuufu bakozesa katonda ono ow'obuwangwa ono gwe bakozesa abatuufu ab'obulimba be bali kubiri kati simanyi gwe gyogwa naye abatuufu bino babimanyi empeta baziina ne baseeka empeta baziina
nayo banayogera emeka nkimanyi n'abamu batya buti kuvaayo kugamba nti no seekwe wange mulaba n'empeta eyo, faza wange mulaba n'empeta eyo, pasita wange mulaba n'empeta eyo. Naye bino ebintu byenjogera gyebiri just abantu bo banfuna bubi olw'okuba byenjogera babigubya dda, olw'okuba byenjogera kyabakuliramu nti bikyamu, naye nga Lukash kati empeta zino ziba zifaanagana. Osobola okuba n'empeta n'osanga nga ne muganda wo mbyenzikiriza wemukiririza mu masitaani mu Illuminati nga naye kale oba omusanze ejjinja nga naye n'empeta yeemu. kisoboka kuba gwe osobola okwagala benzi naye nga nange ejjenjagala. Kyentegeeza mu kyo kye kisobola okuba nga oli kwagala maanyi ago gakubanga oyagalwa nnyo. Empeta gye baba wenna mwenna ebeereemu mu nfaanana esobola okyukamu nga efaanana nga kati boolaba eno naye ng'ate eryandibadde ng'eriiso wano boolaba kala yaalyo ng'ate eno ye kala y'eriiso nga kale birina ngeri gye bikyukakyukamu ntono, oba oluusi neebeera nga yakulanga eri gye nkugambye eri wali eri naye nga munda mwayo muno nga mulimu kalayini akagitegeeza ekyo kodi. Ndowooza era tukiyite kodi, tukiyite kodi naye nga ndowooza kodi kuba kodi mpozi kitegeeza ki? Tekiri mu luzungu ekyo. Kikufundiza banyinza okukkiriza ekibi ate jjukira Katonda takola nsobi. Endaga bwannannyini oba wekituufu ekitegeeza ekiba kibisse obwannannyini ekiba kale nze mu kukiyisa mu lumpimpi okutegeera amangu ekyandibadde nga number plate. Kankiyise mu bumpimpi. Kakati osobola okusanga empeta, kati empeta ogambye waliwo erimu eriiso, kati ene ekuwa maanyi ki? Olagala era nziremu bye nannyonnyola ku kakati anedda mbadde nyakyagala okubuuza nti omuntu ayagala obuganzi empeta ye erina okubaamu eriiso, kkiriza obagamba tekyuka kuva na ku liiso. Nedda eriyo oli ng'ajja kwagala akawetanga ka rawundi naye nga kala zino gano amaaso just ziba kala zino ze zifuula okuba nga gwe n'olirabanga liiso naye eno yakulanga eno yakulanga eno just kala zino just ze zikyusa. Kati lwakuba tekijjasoboka mbadde njagala oŋŋambire ku kizaala eri ekuuma wali mu kiyigo agireeti. Waliwo ekuuma mu kiyigo, ekuuma buli wamu wabaawo nti eno ekuuma mu kiyigo, eno ekuuma wano, eno ekuuma wano. Nze nina abaagala okungezesa bangi, so bwe mba nina abaagala okungezesa bangi buli kye nnina kiyamba nze, kikuuma bulamu bwange. Kiringa gwe bw'ozimba enju yo n'oteekako ekisaagaati. So weeri si mu bubi nti kulwanisa muntu naye abazze okukola obulabe era yogena giraba engeri gyefaananamu. Kakati empeta eyo ng'enaabagano zonna olaba nga zifaanana bwe ziti naye nga zikyuka mu kkala ziri ez'omunda ziri nga bonaagamba nti bwe ndaba kala ya black, yellow, red njategeera nti ya Uganda flag. Kitegeera n'okimanyi ekyo Uganda crane ekinyonyi ngambe Uganda flag bannaye ino wane mabega wange tonkozesa nsobi olw'okuba oyagala abalokole bajimpe jimperereze ndowoozayo giraba kwatuddeyo nayo ogirabye kati ekuuma mu kiyigo bize wennyini weebale. So empeta y'okulumbagana okutabaala gwagituma oba yeetuma yokka? Yenze njituma, yenze mwoyo. Teza kyangu nnyo omuntu okukuvumbaga ati atonatuma mpeta eyo nakukola ekikyamu. Ate kati already ekisaagaati weekiri yo weeri
singa sigiina nga nina gyenjikwesa eyo gyenjiresa olw'okuba saagala abantu bandabe kikyamu kijja kuntuukako olw'ensonga eri eyo naye bwe naasigaza obulamu n'essifa manya oli mu buzibu singa ngituukako weeri si ekyo nkyogerako oyo atata asasobola tambula nayo naye nze bisere bisinga nze amasitaani gaba ganeetoolodde awo gwe golaba obubi nze ngalaba bulungi kuba gwogayita masitaani naye tegalina kyegakukolangako kyonna just ogayita masitaani lwa bigambo byo bya ndowooza za ntiisa zakutuula mu bwongo obwo ng'era abalala abali eyo naye okimanyi nti no abantu besibidde mu bwavu olw'okutya okukola oba nkiyite okukola okunoonyereza okuyinza okuyamba emikisa gyabwe gifune ekitangaala nga balowooza nti nno Katonda agenda kubavunaana bo gwe balowooza nti ye Katonda naye ng'ate bakyalemedde mu mbeera embi kyogamba Katonda ayagala basigale nga balemera mu mbeera embi abantu mukutte bubi ebintu Katonda bw'obaga Katonda gukkiririzaamu ye yatonda amajini ye yatonda amayembe ye yatonda lubaale ye yatonda omuzimu nga bw'oyogera nga bwe nawulidde alokompoka eyo w'ebirevu ebingi lwaki ate ova ku mirimu gyo noweewa obutume nga toyituulangako na Katonda obanga Katonda takikugambangako notandika olimba abantu nti ate gwe osobola okujja waaga amajini oba eri ejjembe oba lubaale oyo ekyakikola yekka yoyo ali ku ludda lwa sitaani nga mmwe kusaidia mu bwe mukiraba so munaddiini yenna asika omuntu nga yamunnyonnyola ku bintu by'obuwangwa ng'alaga nti nno bibi naye ate ye byajjawo njagala mbuulira akozesa ky'okubijjawo abasajja ba Katonda bakozesa amaanyi ga Katonda okukuba amasanamu ne bagateeka ku ttaka nedda ssebo singa bakozesa Katonda bandibadde nga balina amayumba gye basula nga ate balina ne gye basumbira tosobola tabika ate wakaawo ndeka naawe emirundi gyompadde singa bakozesa Katonda nga teriyo ka Katonda akatono ke bayimiriddeko ke bakozesa lwaki tebasumbira mu maka gaabwe balina gye basumbira ate balina gye basula wangi naye katugende wa ewa lwasabeerako okubeerako ntya katugendeko ko wano lwasa oyitiridde Musumba okubeerako kutya Musumba Hello wangi Mukama yeebazibwe Amina so Mukama yeebazibwe ndi wano ow'omusajja Ssaabasamize Lwasa eyeeyita Katonda era agamba nti sebo mmwe abasumba Katonda be yalonda n'abakwasa omulembe guno mugutuuse mu ggulu nti mukozesa masanamu mukozesa byokoola mukozesa bintu tubitategeerekeka okugoba amasanamu era be basitaani abasookerwako nakyo kimugambe tokuweka mugambe be basitaani abasookerwako be basinza okubuza ensi bintu bimugambe byonna byenjogedde gwe tomulekerayo olw'ensonga ojja mulekerayo yaleke kutegeera kituufu kyenjogedde be basitaani abasookerwako era singa si be basitaani abasookerwako bandibadde nga basuula mu makyaki neera nabo balina ebyama byabwe bye bakwese n'ezo endiga zaabwe nga tebaagala bibagamba okitegeera si gwe munnyonnyola ebeera straight omugambe ekintu ekituufu si kumugamba bugambi nga yagala kuwoomesa mboozi ono ye mwami Lwasa Mwami Lwasa mayinja nnyindo za kibe zikulukutira kakati mwami Lwasa gyebalekose kale ssebo nalabako ku interview eyayita luli nga ogamba nti nno gwe Katonda era n'ekirala n'ogamba nti gwagaba amaanyi eri abasumba wekiri oba nalaba bubi Katonda yagaba amaanyi mu basumba mu baseeka ate gw'oli mu kwogera naye ate kati kiriko okubuuza Mwami Lwasa njagala kusisinkanako kubanga nze amaanyi genyina gava direct wa Katonda tulabe sitera nnyo kwagala kuddaawo kugamba nti kampakane naawe ntera kwagala nnyo kozesa bikolwa ssebo ojaddi
Kaakati njagala tufune obudde nkyaliko wala naye ngenda kwogera n'ono omwami tugenda kutegeka olunaku tujje tulabe Katonda waani omutuufu. Tewali buzibu muzzukulu. Ogambye nti gwe Katonda so kiri? Yenze Katonda. Bampita Katonda. Kati nkwanjulira amannya gange oyinza okuba nga oba oluusi ebimu babitemamu agamu n'otagawulira bulungi. Gannyanyulire ssebo. Bampita Katonda. Agaba ate agabulula. Sitaani. Era alina amaanyi ago agasembayo. So yasobola okulinnya mu Bayibuli. Nogipa mamu. Banaye kiri just kitabo lupapula bupapula. Banaye njagala kati wa musungwe muzukulu. Leka muyite muzzukulu kubanze tampise Katonda tampadde ekitiibwa singa mpise Katonda nandi muyise ekyo kyoli kwogerako kuba ebyo nze mbigaba. Muzzukulu nze ku saidi yange si mu bubi nti oba kutyoboola oba kamanyiiro wabula gwe kasita onzikiriza Bayibuli n'ogamba nti kati gikole kyoyagala mu kukkiriza nga temuliimu kuvunaana mbu ate mu byamateeka biki nze ngena gikola kyenjagala kyonna gwe kasita ompa olukusa nti kati yiyo ngikuwadde oba gwe kasita oyagala okugezesa kyonna kyonna kyoyagala okugezesa gye ndi okumanya nti yenze Katonda omutuufu. Nze wendi ndirwedde naawe wooli muzzukulu. Ensonga tulage ensi kiki kyennyini ekituufu. Nalabako n'eccupa gye wali olinaawo nendaba n'ekizza. Nkiza musota. Si musota. Tomuyita musota. Kituufu gwe gwewamumpa gwewagumpa bwe guba musota. Kale ali mu kifaananyi kya musota. Kizaali mu kifaananyi kya musota naye mwana. Kale kizaali mu kifaananyi kya musota. Naye mwana awedde emirimu. Mwami Ras. Yes sebo. Nze sigenda kwagala nnyo sitera kwagala nnyo kuleeta ngambe nti bigambo bingi siri muntu wa bigambo bingi okusinga nkozesa bikolwa. Kale wamma. Kati ngenda kufuna obudde bagenda kunfaamuko kano kawiiki kokka kubanga mbadde nkyali bize naye ngenda coordinatinga n'ono omwami. Ngenda kujjayo eyo osisinkane bulungi tulabe Katonda waani akola. Tewali buzibu nze wendi wano. Onna ky'oba oyagadde nagezeseza ku kimbuulira wandyagadde okulabirako nti Katonda wange akola. Kiki wandyagadde okulabirako kubanga emisaalu no amaanyi nga bulira weegali. Gwe kiki kyoyagala kyonna kyowulira gwe kyoyagala kyonna nze gwe kiŋŋampe. Osobola okunkwata mu makono mwami Ras? Mu makono? Mu mukono gwange. Ono omusajja yanguwe. Ono omusajja. Byogera byonna abantu babiwulira. Muzzukulu. Wama tuve mu bigambo. Tugende mu kikolwa. Naye nkusaba. N'ekyokukwata mu mikono kyetaaga okisuseewo okwo. Tompa buntuntu butonotono obwo biki. Njagala okola ebintu ebirina okutusomesa ekituufu n'abalaba puroguramu bategere nti Katonda waali ow'eddala ng'ovudde kuwa abafere. Kakati gwe mpaayo kubanga simanyi oba oyagala kulaba ku mulwadde ng'awona oba oyagala kulaba ku Okay, kale kambuuze. Nze nkimanyi nti Katonda w'abalokole batugamba mbwa awonya abalema awonya basiriimu. Mfunirayo ku mulema nga bwe naabanzize.
kale ogenda musangawo omulema so ne sirimu empeke bazivangako abayingidde Born Again nabo baleete ngeni bonna sinza gye baleeta baleeta ababo bomanyi kale mwana tewali buzibu nange sikola muntu kibi naye wabula omuntu bw'abanga azze okunkola ekibi nsobola okukozesa ekyo ekibi kyazze nakyo okumuddiza nga simuloze sina kyenkoze kyonna naye nga bw'omanyi Katonda omutuufu ebibye abimakinga nga magic so beera ready tozunga na buyesu nga toyimiridde bulungi oba olinayo n'abalala abalinga ggwe abalinza okuŋŋaanya amaanyi ne bajja ne nedda ssebo muzzukulu saagadde ate obudde na bigambo bingi waligenda kubeerawo omulwadde wa siriimu wabeerewo omulema wabeerewo nze nga bali era ngenda kubaleeta benjogedde omulwadde wa siriimu n'omulema mbaleeta Katonda w'oyo abawonye bwekiri kati nze nganze ondageko amaanyi ago ng'oyita mu kulaga kyonna kyonna ky'oyinza okugamba Katonda waawo ne bw'oba oyagala kumugamba nti nfe awo wennyini nakyo nze nsobola okugamba nti kati Katonda we waba alina amaanyi anzita awo nfe oba kale kitegeera anti kakati mwami lwasa olaba Katonda waffe fenna ffena twayonoona ne tuva ku kifaananyi kya Katonda era nange kennyininyini nga sinaba kumukkiriza nange nali mwonoonyi kakati ate nze ndi mwonoonyi toli kwogera na mwonoonyi banaye mulekero ogambye oli musumba nali mwonoonyi anti wulira ogambye oli musumba eyesebo lwaki obulimba oyagala oyite nabwo mu nsawo onyonoonye ekigwe kyolaba kyenyonoonye okumpita omwonoonyi kale katugambe nti toli mwonoonyi naye nze nali mwonoonyi nandulula nanfuula kyendi kakati fenna twali ku levo y'emu okujjako gwe nga gy'ogambye nti gwe tewali mwonoonyi kati kyetwagala okulaba twagala kulaga abantu Katonda w'abalokole kyeki Katonda w'abalokole akola oba takola Katonda w'abalokole awonya oba tawonya alina amaanyi oba talina Musumba naate mwanawo Musumba kategeko olunaku naye kinumye wano tugenda kolawo kyakye ennene Lwasa yagenda okuba musumba waawo ovaawo mutaddeko amafuta kyaki tujja gituuma amafuta jangu n'agawera Katonda ndokodde Miracle Center amafuta jangu n'agawera erinnya mazodifuna pasita gwe teweeraliikirira abantu bwe bati abagala okulaba Katonda engeri gy'akolamu kituufu tebiri akupanga bano abantu beetaaga okulagibwa amaanyi ga Katonda kikyennyininyini kyegali weewaawo abantu bategeera amazima kubanga abamu baddeeyo ne bayogera nti abalokole bapangira ebyamagero musumba byonna genda bimanya ku olwo aleka mubuuze toyina tayimu tofaayo musumba muzukulu wangiso ogambye wali mukozi wa bibi Katonda n'akukyusa fenna twali bakozi ba bibi okujjako gw'ogambye wali mulungi naye abasigadde fenna twali bakozi ba bibi Katonda n'atukyusa n'atufuula Katonda wamusangawa Yesu namukkiriza wamukkiriza okuba mu bulamu bwange era okuva olwo nenfuuka ekitonde ekipya Yesu ye Katonda wo Yesu yafa oba teyafa yafa n'azuukira bwe yazuukira mu bwa mwoyo mu bwa mubiri yazuukira mu bw'omwoyo n'omubiri yazuukira mu bw'omwoyo n'omubiri omulabako owanga ataasa ebizibu ebisumbuwa ensi anti kati olaba mwami Lwasa kati kakambeeko kyekunya kale gwe wawona w'omulabako okwo kale gwe ki kyonna kyolaba kyakozeeko okwo kyayambye ensi kyonna
anti kati ekyo sigindi saagala kikunnyonnyolera ku ssimu njagala nkikulage ng'omaze kuleeta abalwadde bo kubanga ojja kugamba nti mbipanga sibamanyi naye njagala obaleete gwe kennyini oleme kugamba nti mbipanga kubanga olina kugamba nti kati kale katubise mu bumpimpi twesiibule twerinde olwo olunaku jangu ne ansa yange ekibuuzo kigamba lwaki tebaggala masabo ne baggala amayumba g'amadiini gonna baani abo abaggala amayumba no yesiba ku bya covid mu covid tebaggala masabo baggala makyaki ebyo byabufuzi ffe tuli mu sayidi eno ey'eddiini abo be bamanyi ebyabwe weewaawo pasita wangisebo ogenda babweyogerere mbadde ndi Jinja ogenda ba Jinja wiiki eneddako engojjeeko eno gye tumalako eneddako nsalamu yonna eggweko ngenda kujja nkugana omwami oyo kakati abaana ba Katonda batugoberera pasita kale weebale nnyo kale bambisebo nasiibye baana ba Katonda abatugoberera leeta eyo nze njirye baana ba Katonda abatugoberera twagala pasita tiyantademu na ssente ze tufacilitate ng'olugendo lwa pasita paka wano nze pasita ku transport nyina muwayo omutwalo gumu nawe osologa nti kamuweeyo gumu tugenda setinga olunaku tetwagala pasita akwate mu ssente ze tugenda muleeta paka wano kyokka nze ndi mukozi wa bibi oyagala nkwate ku zange singa wabaayo gye twagala bagire na mu special musajja wa Katonda musajja wa Katonda kire mu special gwe musajja wa Katonda ku transport ntaddeko omutwalo kakuteeke mu transport w'omusajja wa Katonda ajje wano Yesu yandokola mirako sente kifaananyi kigenda kubeera wali tewali buzibu leka jje naye temunyiiga tusibule abantu totiisatiisa temunyiiga tusibule abantu aya kulatunda n'ensi yange mweraba